Amasasi ganyoose ku kkooti y'omulamuzi Entebbe, omusirikale w'amakomera bw'abadde ataasa bannamawulire ku bawagizi ba NRM abavudde mu mbeera bwe balabye nga bannamawulire babakuba ebifaananyi. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'omulamuzi w'ekkooti eno Masitula Mulondo okusomera omusango abavubuka bano okuli Robert Bamanya, Joshua Kuteesa, Wamala Richard Lule n'abalala omusango gw'okukuba bannamawulire nga 4 Maachi. Wabula omusango bagweganye era omulamuzi n'abakkiriza okweyimirirwa kyokka ne balemwa okutuukiriza ebyetaagisa, bwe batyo ne batwalibwa mu kkomera Ekigo okutuuka nga 24 Agusto. Wabula bano bwe babadde balinnya bbaasi y'amakomera, abawagizi ba NRM nga bakulembeddwamu Ssenfu Katamuzadde batandise okulwanagana ne bannamawulire nga babalemesa okubakuba ebifaananyi. Bannamawulire abakuba bagamba nti kye baagala bwenkanya. Abafuzi eb'enjawulo balowooza nti tugezaako kubalwanyisa. Banawuliddeko n'abagamba nti omu ku bakansala tumulwanyisa tusobole omujja mu kifo kye asobole okuva. Si ekigendererwa kyaffe. Ekigendererwa kyaffe twagala mazima gaveeyo abantu bategeere nti ow'amawulire bw'aba alina emirimu gy'akola n'omulumba n'omukubo bukoze kikyamu. Tewali gwe tulwanyisa. Twagala amateeka gatambule nga bwe galina okutambula. Naye bwe tulaba omuntu ng'agezaako okwekiika mu tteeka, tutandika okufuna endowooza endala nti oba oliawo abavubuka bano abaakuba balina ebigendererwa byabwe birala. Suspect abeera suspect, tomanya oba oliawo bayinza okusinga omusango. Fe obujulizi bwaffe bujja kuleetebwa era tumanyi nti omusango guno ogw'okuba bannamawulire oba oliawo tujja guwangula. Omukwanaganya w'ekibiina ekirwanirira eddembe lya bannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists Robert Sempala ategeezezza ng'eddembe lya bannamawulire bwe litazannyirwako wamu n'eryo ery'okweyogerera. Okuteeka mu kaguli abavunaanibwa kiraze nti teri muntu ali waggulu w'amateeka. Era ensonga eno twagala etegeerekeke, si ya byabufuzi. Tetulina kuunya lyonna ku munnabyabufuzi oba ow'ekibiina kyonna. Wabula tulina ekkuunya ku abo abatebezebwa okumenya amateeka. Era abamu abaliwo bagenda kukola ng'ekyokulabirako ku abo abalala abatwalira amateeka mu ngalo. This is Kingdom TV.